Munnayuganda munnange nkulamusizaako nnyo nenkwebaza ne gy'otusizaako engalo. Kaakati olwaleero twandibadde nga tuleeta nsonga ndala, naye tubadde tulina okusooka okumaliza kino. Mwenna abawuliriza omukulembeze w'eggwanga Museveni ng'ayogera ku ky'okuggulawo ekisaawe, mpulikeyo. Naye kyannaku nti abadde yakamala okwogera ng'ate omuliro guzzeemu Makerere. Kiraba ensonga eyinza okuba ereetedde omuliro okuddamu gye tuze okwogerako. Wakati mu buzibu obwolekedde bannayuganda, Museveni bino byagenda okwongera otutuusaako, kubanga akimanyi nti ssaawa yonna akola ki? Agenda. Okiwulira? Kati nga bw'agenda, nga bw'ateekateeka okugenda, agenda tulumya, okwongera okutulumya. Nga bw'ateekateeka okugenda, sooka ojjukire ku bantu bano abazze bafa ku mulembe guno nga tubanja lipooti tezirabika. Teeberezaamu oba weefumiitirizeemu, kubanga njagala kulaga engeri oba obubonero obw'omuliro obuzze butegekebwa mu regimu eno, n'abantu abazze bafa mu ngeri bweti, na bintu ki ebize bibeerawo. Nga tetunagenda wala, Paulo Muwanga mu mwaka gwa 91 alina ebigambo byayogera, n'agamba nti bannayuganda muli mukwaniriza NRM ne Museveni, naye ajja kuleka ensi nga yonna eri mu matiga. Just observe the way he speaks. Kati tunulira ng'olwaleero we yabadde ayogera ku by'omuliro, oba when he was addressing ekyomuliro yakikonyeeko katini, nadda ku birala nga bawulira nga wagenda okukyala ejjinja biki, nayogera ku NRM primaries like that. What does it mean? Kati ng'ekyo kiri awo, laba abantu abazze bafa, abazze bafa. Omanyi ekyo twababuuliddemuko nti Museveni ebyamutwala mu nsiko bwe bimala omulema, n'alaba nti ate abantu muvuddeyo mwebeereddemu, mwagala kumuggyako obukulembeze, alina akola bintu bwe biti. Sooka ojjukiremu abantu bano. Tulina Kaweesi yavaaki, Masasi gaaki gavumenti oyo omu, ne tubeera ne Mayombo oye yafa butwa, ne tubeera n'Alonda yafaaki, ne tubeera ne Kaziini baamukuba masasi, ne tubeera ne Joan yafaaki, Joan Kagezi. Sooka oteeberezeemu ku basiraamu abazze battibwa n'abali mu makomera. Laba Kirumira, Abiriga, Serena ne Banda ne batugamba nti yafa njaga. Olaba ejogo. Sooka ojjukire ku baana abakazi abafudde entebe mu mwaka guli oguyise, ekitta abakazi nti babajjamu n'abaana simanyi bakola ki, ne bamaliriza nga basibyemu ba innocent people. Tulina Magala Susan, kwegamba abantu bangi. Tunulira abaana abafiira mu muliro gw'e Buddo. Kati gwe ng'oli awo nga bwe tukyalisa empiso ebijanjaalo, bano abasajja, ono omusajja yeemuusi ne regimu ye. Tunulira bano abaana baakozesa kati ennaku zino. Ono omwana n'atambula n'emmundu mu bantu n'ayakuba amasasi nga talina kyatidde, talina kyafuddeyo, ensi eraba misana tuku, kyokka ng'emmotoka ye eriko ekipande kyani
nga namba plate eya pulezidenti w'eggwanga ngamba sipapa. Kati wemala okujjukizaamu abo wuliriza, tayimingi y'omuliro gw'abantu bano erina essaawa zaayo. Gulina essaawa zegukwata ng'abantu abasinga balinga abavudde, kwegamba abanyuka abanyuse bwebityo, kwegamba ngaokutaasa kiba kizibu. Akabonero akasooka gutera kukwata ssaawa eyo okutandika wakati w'essaawa 5 ez'egiro n'essaawa 8-9. Era abaana b'amasomero babeera beebase, ng'abantu abasobola okutaasa basooka okuba nga tebasobola. Kati ate omuliro gukwata ne bateekawo security y'amaanyi nga n'omuntu yandiza okutaasa bamutwala ate nga azze okubba. Nkiraba. Kati Makerere, ensonga eri mu kwokesa Makerere gye njagala okulaga, wuliriza. Tuli wano tugamba omusajja tumubanja mpapula, awaananya kyekyo tugamba takirina, kati alina okutuwugula nti tuve ku kyokumusaba empapula tutunulire ekyomuliro. Okiraba. Kati wakati mu ebyo byonna okumanya ebintu abikola bipanze, naddira mukyala we nti ye Minister of Education. Okiraba. Ebyo byonna nga bikyali awo, ng'omanya omuliro guno apanga bipanga oba yapanze mu bangi. Olwaleero omuliro ne gubamu ate ne gwokyesa wennyini awo. Tunuulira emmotoka ezaze okuzikiriza omuliro. Kwaba muntu nga munnansi, munnaggwanga, munnamwoyo gwa ggwanga, nga bino byagamba mu patriotism, ku ssente z'amansamansa ng'agulirira abalonzi abatagenda kumuwa kalulu. Tunuulira singa aba azitadde just mu firefighting, naye abasajja emmotoka ezikiriza omuliro wagirabye? Oba baakomadde oba ya mulembe gwani? Oyinza okwesanga nga teriimu na mu budget z'essente zo. Kati ensonga endala eri mu kukisa Makerere essaawa zino yiino njikubuulira. Akimanyi bulungi nti abayizi bangi beewandiisiza Makerere okulonda. Kati amanyi nti singa abayizi bano bakomawo, kubanga waliwo pressure emuteereddwako agulewo amasomero. Akimanyi nti singa abayizi bakomawo okudda ku masomero n'abayunivasite ne bakomawo, bajja kufuna engeri y'okulonda. Ate abayizi ba Makerere balonda, they will not vote in his favor. Kikyalina okukola, kikyateekeddwa okukola. Akimanyi nti singa abayizi baba bakomyewo aba Makerere University tebagenda kumulonda. Ekitegeera. Kati alina kuteekawo mbeera abagambe nti kati anti university eyo yayidde, ate munaakomawo mutya? Musooke mutulinde, tusooke tugitereeze, awo mulikomawo nga n'okulonda kukoze eki kuwedde. Jjukira beewandiisiza wano, kati ate eri gye bagenda okugenda oba gye bali si gye beewandiisiza. Kitegeeza nti okulonda kwabwe kuba tekusoboka kubeerawo. Okiraba? Ebintu bye abikola mu ngeri yakikulemesa kiremya. Bwakutegeera, jjukira ku ssaawa y'okalulu kali, ebiseera ebimu waateekateeka akalulu abamu ne babalemesa okulonda. Okitegeera. Kati nga bwe tukyali awo tulowooze nnyo ku ngeri ki omusajja ono lwaki ali mu kwokya ssaawa zino, era tusuubireyo ate ekizibu ekirala kinene kiyinza okubeera ekyomuliro oba ekiyinza okubeera ekyokufa okw'abantu. Kuba ekigenda okudda ku kino kyandiba ekinene ennyo. Ensonga endala akimanyi bulungi nti ayinza okuba agenda, kati ng'ayagala addire ebintu nga bwe biti, ebifo nga bwe biti Makerere agyokyeza university bweti ey'erinnya eruddewo, nti waaba agenze gavumenti eddako eba eri mu mabanja, eba erina okunoonya essente ez'okuzzaawo. Okiraba? Kati aba abalese mu buzibu obwo matiga. Okiraba?
ekyo kirala. Kati ekirala ekiri muleetera okuba nga alina kugookya okiwulira, kwagala nsimbi. Ayagala ateekewo nga bwe babba zino eza covid, n'owulira nti babba biliyoni bwe ziti, n'owulira nti babba ez'okugaba emmere, n'owulira nti babba ez'okugula emmotoka, n'owulira nti babba ezakutegeka hoteeri, n'owulira nti babba esente nnyingi nnyo ezabbibwa mu sagga eyo. Kati ayagala na wano tugambe nti tuyiseewo tentative budget egende eyite mu parliament, kubanga buli omu will be sympathizing with the situation. Ezo nazo zigende, okitegeera. Kati tulina kubeera just bannayuganda baboofu, tutegeere nti omusajja ono engeri gy'ali nti agenda ebintu bino ali mu bikola kagenderere. Some of these other things are not accidental, no, they are planned tragedy. Abipanze, abitegeera era amanyi nti kino kyensooka nzizaako kino nzeeko kiri. Gwe mulabe ebintu bino waba ayogera nga atabifaako, atamanyi nokumanya nti gye biri oba binyiga bannayuganda. Waba ali mu adressinga abeera wali ali ku kacaayi bwawuuta, n'owulira n'olaba omusajja ng'ali mu katembo ng'atafa ku banansi. Kati nze kye ndi kubagamba twetegeke, ekizibu ekirala omusajja kipanze kijja. Munnayuganda tuzuukuke, tubeerewo, kitegeera, tuzuuke tubeeremu. People power.